Endoze chimala. Mbade mugumikize chimala mpulira nkoyi. Okho nga saji. Mugaso kigoyina ddala okujja okubira nga ekibumbo bubumbi. Mukulobado. Nkede kumacha tonfumbidio ade kuchayi wokunywa. Eggulo nakomyo ne kusaba ekigulo ngontu ya butunulizi. Why nawe tontabala toyinanga tosobola mwefumbiro. Obo omanyo wasa mukazi sosi mukozi. Nesitegeza kugenda kulanga kifananyi mu nyumba wakogera ngera kutunula ko butunulizi oli kimuli. Tombulya nawe. Mugaso kyo okubera nga oli wano okujuza toilet zange. Ndi mukyala we ensonga lwaki nkugasa. Mukishira ngo mugaso kigoli nawo munene oguli yawo. Kuzala balombe mekabo wakazala wana. Tombuza bajja. Nende amoje linga talina mukazi waka. Ekimala kimala kati esawo ogenda kumvira. Ogenda ofuna gyowanikire gyososoleze njala zo gyowanikira agamagu. Kati kankubulire kino oli ku namba nchamu. Tonsubya nti nze nsobola okera encha nenzija wana ekigere. Ekikika ewani. Wene ani ewasani. Bwoba oyagala genda. Kati ekisirani gwe mbanga nze yakwasa wangu ogenda funa. Ani ekisirani sigenda vaawo. Ogalinye gye gava. Oba uliyango nkoye gwe tambula ogenda abakazi bakyanoba. Mbu ntambule ngende nga nvaawo ndagawa. Ate wajja nakachiwana kwata. Sikusanga wona ntambula mviri. Nkoye wakawa. Anna. Nze nkugamba sina gendaga. Nira nyini. Obinkasukira nga. Tontabula. Sina gendaga sigenda vaawo. Wana uwo. Wana wango bago uli atoyaka tangu. Kukuwa ya kuwasaka sigenda vaawo. Amanira nyini. Onvunana okulema ku. Bino nakomya yango jozunga muri abire sawo yankambula mviro ogende sakuda mukula bakowa. Tambula mviro ogende. Sigenda vaawo. Oja gende. Cheka goza nyira ko gutegeera. Kati mbo. Oli nga kifananyi wakagoza nakwasa goza. Ani gwe ite kifananyi. Boba kutuma ebifananyi otwalanga. Sanze kulubalaza lwange njja kuntegeera olwaleero. Nze ngamba ogenda kunsangawo. Era nga bw'olugadde ogenda komawo olugula ate nnyingire. Nze nkubuulidde. Naye era sina musango gw'amaanyi gwe nkoze. Mmere gy'atasobola kwefumbira oba kyayi gw'atasobola. Mwana gwe byange bibi. Kazi bwe teyekyanza olowooza. Yekyanza ankasuse n'ebweru toyinza nakikkiriza. Mpa ku magezi ali serious ge mazima ayombye kazi bwenze simulabangako nga ayombye ebbanga lyemmaze naye tannyombesangako. Nedda. Anti kyakagwawo. Kale neyanziza mukwano njirinze wabula nyamba nkwegayiridde kubanze ndi wano ku bunkenke. Yanguwa akati kano keko omukyaayi mukyaayi kano kamummere tosobya kano muzizike mitwetu otegedde tambula mukungu jo tonule mabega. Banji kuffe tusobya ne tunyiiza bannaffe era ne tutatuukiza buvunaanyizibwa eri babba baffe. Naye abange ani yakugamba nti bino byonna bwe bibaawo eminkuduulu n'okweraguza n'eddogo bye bimalawo? Abakyala bangi omulembe guno twettanidde nnyo enkola eno nga tulowooza nti yentuufu, naye njagala okukutegeeza embeera eno ereetebwa gwe kennyini ng'omuntu. Era gwe kennyini gw'olina okufuba okujejjamu
so si basawo nakweraguza. Nazzikuno bajjajjaffe baafumbanga mu maka era ne banywera. Naye abange baakikolanga batya? Empisa n'ekitiibwa bye bimu ku bisumuluzo ebikulu eri omutima gw'omwami. Olwo nno ebirala ne bigoberera okugezanga obuyonjo, okuba omukozi, amagezi, okuzaala n'ebirala. Ng'omwana omuwala ali eyo oyinza okuba okyali mu myaka gye egy'ekivubuka nga munnaffe ono. Eminkuduulu, abasawo n'okweraguza, bino byonna ne bw'onoobikola nga gwe ng'omuntu teweetunuddeemu kwekuba mu ttooki, ojja kuba ng'amala ebiseera. Tubebaza nnyo mikwano, mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala, mwe mutufudde kye tuli, mwebale nnyo naddala ba subscribers abasubscribinga edda. Naawe tanaba kusubscribinga, genda ku YouTube ononye life eno osubscribinge, ate oluvannyuma okone nekkade osobola okufunanga video endala ennyingi ezibuulirira ate era ez'enjawulo.